Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gw'atambula naffe ebbanga lyonna. Njagala kubanga nkuwa wano amawulire mu mwezi ogw'omukaaga omwaka guno 2024 waliwo abantu abamenyebwa mu Lubigi, amayumba gasendebwa, bizinesi zayonoonebwa n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo, era amawulire ago twagakuwa. Kati ne wetwogerera waliwo ate ebiguddewo ebiyinza okuba nga byeraliikiriza abantu naddala abamenyebwa mu Lubigi. Ekitongole ekya NEMA, National Environment Management Authority, kyavaayo ne kitegeeza omukulu waakyo amanyiddwa nga Akankwasa Barirega nti abantu bano babamenye olw'okubeera nti bazimba mu lutobazi, nti era omuntu yenna anaalemesa ekitongole kino okugenda maaso n'okukola emirimu gyakyo asobola n'okuvunaanibwa, ate basobola n'okutwalibwa mu kkooti ne babeera nga be balina okuliyirira ekitongole ekyo okubeera nga ate kyataddemu ssente okulaba nga kirwanirira obutonde bw'ensi. Kati wuliriza, gwali mwezi gwa mukaaga, wayise ebbanga ttono gavumenti ng'eyita mu kitongole ekyo ng'emaze okumenya abantu. Kakati we twogerera waliwo ate abalabiddwako nga bali mu kuzimba mu kitoogo kino oba olutobazi luno olwa Lubigi mu bitundu eby'ebulenga, we baasenda abantu wennyini, abantu ne babonaabona, embeera nga yabunkenke. Kati njagala okutegeeza gwampuliriza nti mu kitundu kyekimu eky'ebulenga waliwo ate omugagga alabiddwako ng'asenze era nga bakubyewo n'ekibaati nga bw'olabaawo. Abantu boogedde ebigambo, abantu balaajanye, wabula ekitongole ekya National Environment Management Authority tekinnaba kubanga ate kivaayo okwogera ku kino. Jjukira mu lutobazi lwe lumu weewali ne Mandela Millers mu bitundu eby'Ebusega, wabula wano ku luguudo olugenda Emitiyana sayidi eyo mu bitundu ebya Bulenga era lutobazi lwe lumu olumanyiddwa nga Lubigi, we baagoba abantu wennyini. Kakati n'omugagga ate ye waasenze n'akubawo n'ekibaati, tayagala kumanya ekibaati kino we bakikubye kiraga nti waliwo ekigenda okuzimbibwawo. Wabula ekisinza okuba nga kyewunyisa abantu nti poliisi baagitegeezezzaako nejja ebeere ng'egoba abali mu kusenda olutobazi luno, naye omanyi ekyaguddewo gwampuliriza. Abasajja DP akulira poliisi eyo ey'ebulenga bwe yakubye essimu baamutegeezeza nti ssebo, tetwagala kumanya biki biddako, kwata abasirikale bo b'okulembedde obajje mu kifo kino mu bwangu ddala. Era musajja ate obudde bwe bwabadde buzibaaziba n'akwata abasirikale be n'abajjawo. Naye nkugambye abantu bano baasendebwa mu mwezi ogw'omukaaga n'embeera nga baginnyonnyodde nti tubasenda lwa nsonga mwazimba mu lutobazi. Olutobazi lwe lumu lwaweereddwa omu atannaba kubanga ategeerekeka, wabula abamanyi ku by'omunda ensonda eziri okumpimpi awo batutegeezezza nti yandibanga mu China. Nzaaliddwa kuno peze emyaka 6 kati, naye agamasannyalaze gaatuyitamu ne tuwoleza emyaka 18 nze omu ku baasigala nga gavumenti twagala otuyambe ku basajja bano ba yunivesity abajja wano ne bayiwa amataka ne bayiwa ettaka, ffe bannansi ne mututwala ng'abatali bannansi. Baatanakuyiwa ettaka ku lwokubiri ekiro, twabitegeddwa na ku lweggulo ne tukubira ku bakulu nga mubo osi owa poliisi ey'ebulenga atwalawo, twamubuuzizza n'atutegeeza nti yagezezzaako okujja n'abasirikale be ne bagezaako okuyimiriza abadde bayiwa ettaka, naye n'afuna amasimu okuva waggulu ne bamugamba nti ajjewo mangu abasirikale era n'abajjawo ekiro. Naye tubadde ffe kye tusaba mu mbeera eriwo, twagala bwenkanya, kubanga bwe baba omunaku baamugoba mu lutobazi, kati nga waliwo ate ow'amaanyi aze mu lutobazi, twagala tufune okunnyonnyola okutuufu. Nga bw'oba osobodde okumenya omuzikiti nga NEMA, ate lwaki ye Mandela asobola okukulemerera? Twebuuza NEMA, mu nsi muno Uganda mulimu ebyana n'abaana? Ffenna twagala enkulaakulana ku kitundu, naye twagala ebintu ebiyita mu mateeka amaki amalambulukufu. Abantu omunaku owowansi eyali avugira awo emmotoka, eyali apaakinga awo emmotoka wamugobawo, kati ate omuntu omu lwaki omukkiriza okuyiwa wano ettaka? Kigenda okuddawo, ngenda kuwandiikira district plana okulaba nti tebafulumya pulaani ya wano ku kintu nekigenda okukolera wano nga tumaze kufuna clearance kuva waggulu. Y'omunaku talina ye gwateekeddwa kubeera, abagagga be balina okubeera mu Uganda. Yes, embeera bwetyo bweri mu bitundu ebya Lubigi ku luguudo olugenda Emitiyana mu kifo ekimanyiddwa nga Bulenga. Abantu baasendebwa naye nga bwe nkugambye nti abantu wennyini
awasendebwa abantu ngenda kuwa akatambi wano mu bitundu ebyo byennyini mu biseera we basendera abantu ebintu bino twabikuwa amawulire gano ogamanyi bw'obanga obaddenga otugoberera kakati nkugambye mu kifo kyekimu abantu bano we basendebwa ate we bali mu kubanga ate bali mu kuzimba ekintu ekitannaba kubanga kitegeerekeka bakubyewo ekibaati naye nga bamaze okubanga bayiwawo ettaka n'ebintu ebirala nga bw'owulidde abasirikale abaleeteddwa babeere nga bakola ku nsonga eyo babakubidde essimu ne babategeeza nti mu bwangu ddala mujjewo abasirikale bammwe bwemuba temwagala buzibu. Mukutu gwa Redison TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ate na subscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. Nzaaliddwa kuno peza emyaka 6 kati naye agamasannyalaze gaatuyitamu ne tuwoleza emyaka 18 nze omu ku baasigala nga tuwoza sanyiza ago gaali gasoose kuyitayo kalina eyo ne batugamba bagenda tusasula eyo naye twalinayo amayumba naye tebaatusasula ne bagamba amasannyalaze kabagazze mu nnema mu kibirayo wansi era ffe bamu abaasangibwa nga tukyalinayo amapoloti gaffe ne tuwangula ne batuwa ssente nze bampa mu biseera ebyo bampa miliyoni 14,600 naye nga tuwoleza emyaka 18 era abantu baafa n'abasika ne bafa neffe abamu bakaawonawo twafuna ssente ezo naye tuwulira nti waliwo ekkubo erigenda okuyita wano libayita Ring Road nga liviira ddala Masaka, Mityana, Hoima Road, Bombo paka Jinja naye ffe tusuubira era ekkubo gye liririjja era bwe ninaabalize batuwe ssente kubanga kwe tuzaaliddwa kwe tukulidde nze mbaddewo n'ebizimbe 4 Emulogi Endabozikota wano waddewo era nnyumba nnene nnyo bya mizigo 6 saidi ne saidi ne kalina ebadde awo mu ekyo ekisansa tetuli basiru kuzimba nnyumba ngezo za bbeeyi nga ddala bagenda tumenya kwenzaaliddwa Town Council ze neekula n'esuka municipali era bajja ne bannambula nembawa ssente ez'okuzimba kalina badde nnawo kalina ya myaliro 3. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddwa okuvudda nedda eddwa zaabaawo eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nankuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.